Okuddamu okukulembera eggwanga ekisanja eky'omusanvu omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Museveni yategeezezza ng'ekisanja kino bwe kitali kyakwebaka ng'era yawezenga ku mulundi guno bw'agenda okuggyayo n'ag'omubuto gonna okulwanyisa obuli bw'enguzi. This kisanja should be regarded as a kisanja of no more sleep for all Ugandans. Kino ekisanja twetaaga abantu okwebaka ate nebekwasa kino nebekwasa kiri okusaba kwa Bishop kukolemedde ababbi. No more corruption, no more sleep. Kati Akulira yafeesi ya ssentebe w'NRM Kyambogo Hajjat Hadijah Namyalo ayaniriza obubaka bwa mukamaawe buno era n'amusaba nti ku mulundi guno aleme kuttira muntu yenna ku liiso anaazuulibwa mu buli bw'enguzi. Ne Pulezidenti kuno tukozeseko liiso ejjogi nga tutunuulira mu sectors ez'enjawulo, ministries ez'enjawulo nti tuleme kubeeramu n'abaana n'ebyana n'abaana n'obwana n'agaana. Ku luno tubalansinge tigundi waba atutte ez'amabaati n'abamugoberera bagendereko so omu yekayeka yaba atwalibwa. Ekyo kiraga obusosozi ng'ate already kiri evidence nti waliwo abalala abaatwala. Kino Namyalo agamba nti kyakuyamba obuweereza okutuuka ku bantu ba wansi era kireetere nti ne bannayuganda okuwa omusolo nga tebeemulugunya era nti kifundikire nga kikomezzaawo obuganzi obwa Pulezidenti Museveni. Oli waba alina kyakoze nti sente zibulankanye wano wabeerewo enkwasaganya ey'omuggundu nga amazima gaveeyo abantu bafune okukkiriza bafune trust baddemu okukkiririza mu gavumenti kubanga kati abantu bakyakiririza mu gavumenti bakyakiririza mu system kubanga babamanya nti saagala Namyalo bajjamu kuba nnyo naye ng'ate tuyina abali mu maofiisi nga balina budget za buwumbi 60+ nga bazimbye amahoteri bazimbe biki oba kitegeera tubalansikewo tuba tulwanyisa obuli bw'enguzi waleme kubeerawo abaana n'obwana ate era atunuulira. Ono alaze nti Pulezidenti Museveni okuwangula n'ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 100 mu kulonda okuwedde bwe kyava ku ngeri gye baatuukangamu ku bantu wansi ne babawa ebintu eby'enjawulo. Abantu abateetaaga mitwalo 10 ng'oli ayagala kapito wa mitwalo egi tubalina abayitaaga mitwalo 2 nze waliwo abantu abasinga nze mpa emitwalo 2 nze mpa 3 kati we twagenda nga tugendagenda mu bufofofu ne tubuyitaayitamu twalaba nga kikyusizza nnyo ku mitima gy'abantu toli yeetaaga emitwalo 2 asuubule kyasuuba asuubule ennyaanya atunde asobole okubeera ng'afunamu. Namyalo era asabye Pulezidenti Museveni nti ku mulundi guno ng'alonda baminisita atunuulire nnyo abavubuka okuva lwe kiri nti bano be basinga ku mulembe guno. Kubanga tulina abaana abato bangi abalina obwongo obwokya abalina ebipya tubalina bangi tulina obwana obuto bungi obuzze mu paliamenti so bwe baba buweereddwako omukisa nabo ne tukola balancing we tubalansinga kabineti eyo nebeera nga eri Kasavu Kanyama awo tusuubira nti service delivery obwongo obupya buba buyingiddemu service delivery ejja kwanguwa. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Bannabyabufuzi